The Newsroom, where untold story is revealed. Sente za Parliament zitabudde famire y'omugenzi Muhammad Seggirinya wuno Kasagga awambye Naggirinya na mutwala ziri mmeka zo ezirese obuzibu nkugambye mama ne kakano amaziga gagano gamuyitamu ekiri mu famire ya Muhammad Seggirinya nkugambye ekisa ekinegula oluvannyuma lw'okubeera nga munnange abagala ebyamangu basuubidde akasente aka Parliament kegenze maaso n'okubeera nga ate oba oli awo eteekawo Kasagga awambye Naggirinya n'amutwala namwandu mama Naggirinya ali mu maziga addukidde mu baabuyinza bibino nkugambye tebisanyusa yadde akamu n'akeddagala kaakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Munyagwa akombye kwerima n'agamba keetonye kagwake ate nno tulina okuggusa kino biki byayogedde byonna mbikuleetedde maaso wabula nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku buli sekinoomuja wangalire eyo ate era mu ngeri y'emu nkusaba atannaba subscribinga nga gwe mulundi gw'ogusosola ba video zaffe agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno oleme kubeera nga ate osubwa emboozi ze tuteekayo ennyuvu buli kadde gwenno asobodde sharingirako ate ne munnagire maaso n'okubeera nga afuna information ng'eno eri crucial sijja baluyisayo njagala okugenda maaso n'okubeera nga atemba wa story eno wabula nkujjukiza nti gweyagala okulanga naffe tukooneka okusimu zaffe weziri awo wansi kakati kansooke nkuwe video eno omwana ayogerwako Naggirinya yono naye kankuwe video yonna olabe ne namwandu mama Naggirinya. Kitalo nye chokfira dadi wange Seggirinya Muhammad. Naliwa mu kidaala nze nga nkyatudde awo saaza alinga 2 ne bagamba Naggirinya agende mu kisenge eri baganda be gye baali bagenda okusula. Naggirinya namulaba nze mwennyini n'amaaso gange ng'ayingira mu nnyumba nga bamutwala. Ku makya waliwo senga waabwe eyali abanaaze eddagala n'angamba le abaana baliwo omwaliwa ne mugamba byaddala nze mwana nalabye ayingira mu kisenge naye simulaba buli omu yalina gwalowooza. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nti oba oli awo yali naye maama ye ekirowoozo kira kyaddukira kwani ku Kasagga. Nafukategeeza nti bagenda mu buyinza Masaka ne bagula omusonga omwana okubula ne badde e Kampala agasseko nti mu kiro ekyo bakuba essimu ne bamutegeeza nga Kasagga boosi ku yali agenzi n'omwana. Bamukubira essimu ne bamubuuza ne bamugamba Kasagga gwe oyina shifula bakkiriza ne bagamba nti ye shifula ffe tumututte. Mulabu Kenya n'abagamba shifula musobola omuleeta bagamba ekigambo kimu nti ekitasoboka kyekyo shifula tagenda komawo eyo. Lwaki atwala omwana wange era lwaki nze maama we sikkirizibwa kubeera naye. Muwabi ne Kasagga ku ssimu ategeeza nti yalina omwana era nga nawansigenza ebisongovu ne nampuka bwate mu kumubuuza ani yamu omwana wa mutwale. Lwaki mwamutwala nga nze maama we temuŋŋambye nti oba kino na kino na kiri? Anti ekitagenda nze ŋŋambye mwagala nkya oba leero gwe ku nnaku zino 2 fubanga wosobola nga Sande tennatuuka njagala shifula. Nampuka agamba nti waliwo ekubaane ery'okufuna ssente za Parliament bo babaleka ebbali ate be bakuzizza abaana. Kyonna Kasagga kye bapanga amazima gali nti nze maama wa Naggirinya bandiya maama omulala gwe baagala okusaawo mu kifo kyange naye nze maama we Kasagga njagala nnyinyonnyole lwaki anjawula ku mwana owange gwe neezaalira. Ate minisita n'avuka Balamu Barugahara ayingire mu nsonga zaabwe. Njagala mwana wange simanyi gye yamutwala simanyi gye yamuteeka.
Kinajjukirwa nti omugenzi Muhammad Seggirinya we yali atwaliddwa mu Parliament nga bw'eri enkola eri ababaka bonna abafa nga babadde bakyali mu ntebe eyo batwalibwa mu Parliament for recognition n'ogenda maaso n'okubeera nga munnange oba oli oba musiibulanga omubaka omujjuvu. Ababaka abaava ne bafukulisa ekiteeso ekyokugamba nti buli mubaka wa Parliament w'okusalibwako emitwalo 30 nga ze ssente zisoma mu miliyoni 150 baziweeyo eri famire eno. Jjukira nti kiri mu mateeka n'omuntu yenna bw'aba afudde nga mubaka wa Parliament aliko privilege ezo zagenda mu maaso n'okubeera nga afuna. Ssente ezo zitabudde famire ya Muhammad Seggirinya era we twogerera akadde kano kennyini nga ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasagga munnange yagenze dda maaso n'okuwamba omwana agamba sijja mukuwa omukyala agamba omwana ono nze mukuzizza okumutuusa wano kaakati akadde kano lwaki mumunzijako. Jjukira nti Seggirinya yali yakafa enkeera waalwo maama yakererawo mu mawulire n'agamba nti tetulina kyakulya tetulina na kye baatulekedde sina kye nnyinza kubanga mpa baana na bazzukulu. Kaakati nno we twogerera akadde kano bimaze okweyoleka. Ono nno Kasagga ayogerwako ye yakwata abaana n'abakulu bessa paka eri waggulu wa Mathias Mpuuga Nsamba era yali mu mbeera y'okuseketereza maama agende mu maaso n'okubanga akkiriza batwala omulambo Mpuuga we yali ategese. Kaakati essaawa eno ebintu bitandise okubeera nga bimukyukira ate nga byeyoleka amazima gonna nga gagenda mu maaso n'okubanga ate gavaayo. Kaakati nno wuuno omusajja mukulu amanyikiddwa nga Munyagwa atabukidde Mathias Mpuuga Nsamba n'amutegeeza nti tolina moral authority tolina nawo oyinza kukkakana tuuza musajja mukulu amanyikiddwa nga Museveni Kaguta Tibuhabulwa gw'omugambe nti oleese electoral reforms mbweza okubeera nga zibasibwa bulipo. Namugambe ebyo byokola bya pwa era byakumala budde bwo bwokka bw'oyonoona. Kankuwa ebigambo bya Munyagwa tubirabe. Mpuuga ne bane bali mu kugenda mu bibiina bya bufuzi ebyenjawulo bali ku jema gye bandi baagala birowoozo bya malayo kamaleyo mpuliriza ate kati nsirisi kyogala n'okuseka sina right eseka nekungu olina akyemalira sina na right eseka nga ntudde wano. It's my right okuseka. Ati osenga nakogera ku Honorable Mpuuga ne consultations ze. Batalaga bibiina by'obufuzi ebyenjawulo. Bakola ki? Consultation. Bali ku jema luli babadde wano ku FDC baagala kuleeta nkyukakyuka zifuga rather nkyukakyuka amateeka gafuga ebyokulonda ne ssemateeka. Kakati omanyi nze abananda bunsonyiwe si kugamba nti oba sinyira abantu besaagaliza oba ki naye nsaagala muntu ansiriwaza nze tebansiriwaza. Ani asiriwaza kaka ttiimu ya DA nze yannema okutegeera mpozi nga bantudde ne bansomesa ebintu byabwe ki kye baagala. Constitutional reforms ze boogerako zitwala bbanga ki mu kulaba byonna batuge bigenda kugwa myezi 3. Can you handle constitutional reforms myezi 3? Constitutional reforms ngoidamu ne article provisions ziri entrenched ezimu zeetaaga na referendum ezimu zeetaaga ki. Come on kungu abakulu abo nze sibategeera bali tebanatandika kulaunchinga ne bagamba President Museveni tumwongere emyaka 3 transitional period wakiwulira. Olwaleero bw'otunuulira Honorable Mpuuga we yawandiika ekiwandiiko kye yasomera eggwanga ekyayingira omwaka ensonga nnamba emu yayogera ku reforms naye nga reforms nali manya ali ku electoral reforms kubanga obudde buweddeyo yino ku reforms zaateekamu ziri so comprehensive zeetaaga emyaka ng'ebiri sizaakati so bali mu kuwuddisa saagala kukyogera kubanga bajja gampala na Honorable Mpuuga oluusi ne ttiimu ye naye bannaayi mulimba n'oba olina kyolutambuza okisabikasabikako ensi byambi eddi bya mutere sabikasabika ne politics naye mbabuuliramu abantu bammwe bannabyabufuzi mwenna bali mu opposition mulinda olunaku lwe bayita yiribadde mulirulaba yiribadde bujja kuyiriba wano emisinde nga buli omwana onya waayita talabawo public ng'ebategedde nti ne bano baali batuwudiisa
bajja kuyiriba gwe kungu omanya abantu nga bamaze okuteeka ngova obuyinza naye nga nammwe babategedde namwe mbadde nga mutuwudisa nammwe mbadde mutuwudiisa tulina bannabyafuzi abawudiisa banna abasajja ba Hamasi eddoha abatuula eddoha gundi Yahya Sinwar bwe yamala okufa ne baagala basinziire eddoha balagire bano abali ku front line nti banaye muteekewo olukiiko olufuga amagye abali ku front line baga mumanyiira baani basemu abali ebisiika abali eyo ffe tumayitina kamanda waffe ye Muhammad Sinwar nga baali naye ku ground yes so oyinza okwesangira nga Sauda Madada yakutte mu kintu kuba ye foot soldier 1-1 kakati mu ngeri y'emu amanyike omusajja mukulu ono Munyagwa ageze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebyo byonna kababikole naye General Muhoozi ekyokubeera nga ayita ababaka mbu baddiikuula n'agamba nti kyova olaba sipiika yabagambye embunze nategeddeko nti taliiwo era mugende mu maaso n'okubeera nga bimusa kwegamba akakiiko k'ebyokwerinda mu Parliament kali tekalina makulu wadde kubanga bwe kaba kasamoninga General Muhoozi ne kabagamba nti musajja jangu n'agaana okubeera nga alabikako kitegeeza nti Parliament teina makulu era byekola byonna byakumala budde munnange just ekigoye wezinge kankuwa ebigambo bya Munyagwa bino nabyo tubiwulirize. General Muhoozi kankuwa ekisooka right honorable speaker yali aggulawo amakage ebukeddeya abaka baddiikuula right honorable speaker ayita abaka abasoba mu 350 beebina mu hairako eggwanga right honorable speaker abeera namba 3 omumyuka wabeera namba 5 General Muhoozi bwe yatuuka bonna baasituka ababaka bagende banona omupakasi waabwe Chief Army Commander Parliament yonna yasituka eno n'omupakasi ku mmotoka bwe yatuuka okupaakinga ati waliwo mmotoka za speaker ab'SFC ne babuuka mmotoka za General Muhoozi naga nyinyi mutowe gati ne bamuga muveewaawo badriver speaker ne batwala entiaji mujewe emmotoka byamwawo ne badduka emisinde akumba speaker bonna ne baba disarminga n'atuuka namba 3 namba 3 nako ku addressing General Muhoozi ng'omugenyi omukulu yali mugenyi we wa mukolo gwe kakati abo tabayite baddiikuula General Muhoozi yagayise genda kulabika mugende mu maaso zimba kwate nziyemba njogena mwano ng'ate mbakutte bukwasi ate naanakololera mu maaso gange nga njogera nammwe then I will just arrest such a fool naga mugende mu maaso tebagenze mu maaso tebagenze mu maaso after even threatening to arrest them speaker tayaga mugende mu maaso banaye mwabuye government yafunye katika jwenji atugenje nafunye esimu kuva speaker informing me about General's unavailability nagenda mu maaso n'agamba njagala atakaseka mu 1 trillion mwanguye eza UPDF process teri mugenda mu maaso tebagenda kukyanguya taata wa General Muhoozi juzi akayisa wetteeka ly'emmwanyi nga SFC eyingidde bye n'abaka bajjeko n'amataala wawulira otulo oluddako bakikonda eminga ababaka tebaddamu ne batuula butuuzi bati yabagobesa kibajeti kyabwe yabayisa bajeti ne bagenda ne ku Serena nawa ne budget speech n'agitendereza okuba empitirivu yamanaga n'ebyo mwakoze bitegeera mwakiziro mwazijjo mudemangu kati abo sibaddiikuula tebalina mugongo tewali parliament wano President Museveni yagimalawo tebalina mugongo tebalina kitiibwa ffe twayimiriranga mu parliament nga tugamba General Kayihura twamuyita bwe yagaana poliisi yajja internal affairs yajja Kayihura taliiko ndoga muddeeyo he had to enter appearance yalina okujja he was equally powerful first lady nga wetumulemerako alabika parliament yaggwamu supu problem eriwo eriemu abo bonna bayendako ebbali ababaka mukyala bwayendako ewa neighbor abeera compromised ente za neighbor ne bwe ziri ennimiro zammwe bw'ovaayo okuyomba yaga mwami naawe leka toyomba n'abantu tujja kutereeza aba neighbor toyomba nabo kumbe yayenda wa neighbor problemu abaka bawano kwefuula balunkupe bamulonda kubaka ate naabanga alinga masiikini asabiriza alinga ki siba mativu ne kyebafu tava wa president manaye nyamba tava bona besiba ku General ola bwe yadda atambula wano General Muhoozi ng'ali mu bintu bi abaka bamubeera bamulaba alinga ki bona babanga ba beggars kati ani agenda kuwa respect nga mulinga ba beggars
tuli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu musajja mukulu amanyikiddwa nga Munyagwa. Ebyo nno bye bigambo bye. Njagala okugenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza munnange n'okusaba nti video eno gimpere like bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku bisekinomo ate mu ngeri y'emu atanaba subscribing okusaba subscribing ku mukutu guno osobola okufuna emboozi munywanyi ate ze nkuteerayo entakera tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze ndi mu kubeera nga nkolako ate tokwatako tukomawo. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.